Ligulawo mu butongole okwetegeka okw'omupiira gw'amasaza nga ligenda kubeera n'omupiira gwali ogusooka nga 21 omwezi guno ogw'omukaaga ate nga ligenda kukwata essaza ly'Amawokota. Ttiimu ya Kyaggwe emyaka 2 egiyise esobodde okubeera ey'okubiri mu masaza ate era n'ebeera ey'okusatu mu kuzannywa ku kyanga akapiira ak'amasaza. Oba bibiri tubitwaliddwa omwaka guno mbakakasa Bannakyaggwe mwenna n'abakulembeze b'amasaza n'abantu ba Buganda mwenna, Kyaggwe leero tewali kirala kyokka kyonna wabula okutwala ekikopo ky'amasaza ga Buganda. Bannakyaggwe musuubire omupiira omulungi ogusinga n'ogwa bulijjo. Abantu ab'enjawulo bavudde okulaba nga bakunga Bannakyaggwe okulaba nga bagenda mu bungi e Buwama okulaba nga basobola okuwangula omupiira gwabwe ogusooka nga wabula Reverend Geoffrey Kagoye wakunga abantu bonna nga ogasseko ne bannaddiini ne bagana nabo bagenda mu kkanisa okulaba nga basabira essaza ly'e Kyaggwe nga lisobola okuwangula ekikopo sizoni eno. Amanya gange nze Reverend Canon Geoffrey Kagoye era nga ndi musuba wa St. Danistan ate nga ndi muwagizi nnyo owa Kyaggwe FC. Emirundi giri tubadde tukoma ku munaabo naye nga abaana babadde bagezaako, naye ku mulundi guno nkakasiza ddala nti ekikopo tugenda kukitwala era tugenda kusaba Mukama atuyambe kubanga amanyi nti buli kimu kisooka na Katonda. Katonda bw'abanga ali ku ludda lwaffe ate nga nkimanyi ali ku ludda lwaffe tugenda kuwangula kubanga tuteeseteese bulungi buli kimu kyonna kwegamba abaana bo bennyini beteeseteese bulungi, abawagizi bafubye okuwagira kaakati siraba kigenda kutulemesa. Tweteeseteese bulungi ate nga ne Katonda ali ku ludda lwaffe ate nga naffe tuli eno tusaba manyi nti nga Kyaggwe FC tugenda kuwangula, si kuwangula buwanguzi naye tugenda kutwala n'ekikopo. Era njagala kukubiriza abawagizi bonna aba Kyaggwe okweyuwa naddala nga tugenda kusaana okusamba. Nsaba abawagizi bafube okulaba nga bawerekera ttiimu yaffe kwegamba okwongera okugiwa moral era nze nkimanyi nti wali kigenda kulemesa mulundi guno. Subiza abawagizi mulinde bulungi kikopo tugenda kukola ogwaffe naye nammwe mbasaba mukole ogwammwe ogw'okuwagira babe nga tukolera wamu nga ttiimu tuwangule ekikopo kino ku mulundi ogusoose. Abawagizi njaga kubategeeza nti ebimu ku miwaatu egyaliwo mu sizoni ewedde tugezezaako okulaba nga tugitereeza. Tuli waliwo ensonga y'ekisaawe era ndowooza wolaba omusenyu tutaddewo n'ebigimusa tutaddewo tugenda kunyiga bulungi ekisaawe kino kiterere bulungi omuzanyi tana kyekwasa ate akanya kakoze kino. Ttiimu maneja w'essaza ly'e Kyaggwe Jonathan Ntulume ono omukubiza w'olukiiko lw'essaza ly'e Kyaggwe era agamba bagenda mu bungi nnyo e Buwama okulaba nga bawangula omupiira gwabwe ogusooka era muno abasambi bategese bulungi ng'emipiira gy'ewaka bataddewo ne season tickets okulaba nga omuntu ogigula n'olaba omupiira gyonna egigenda okubeerayo omwaka guno ogw'essaza ly'e Kyaggwe gyonna emipiira egigenda okubeera ewaka. Tubasamu ekitiibwa muli b'amaanyi ne naffe tuzze nga twetegese. Ku mulundi guno sina ttiimu gye nyooma, ku mulundi guno sina ttiimu gye mpisa mu maaso naye anaasinga munne okwetegeka yajja okuwangula. Tutegese Bannakyaggwe mbakakasa, tutegese bulungi abaana baffe, tutegese abaana ekyoto olugoba luno oluteebi lulina amaddu mangi kubanga buli mwana n'ebyafaayo byayagala okukola ate nga bikolera mu Kyaggwe. Abantu bangi babadde baluddewo abazannyi abo nga baagala okukola amannya gaabwe naye nga baluddewo gakola kuba tebalina matiimu matuufu. Naye bwe bajja e Kyaggwe buli omu yeeswanta, buli omu yeesunga. N'olw'ensonga eyo nkunga mmwe Bannakyaggwe tusituke ffenna ku lunaku olw'Essande tugende e Buwama twanganga omulabe. Gye tugenda e Buwama eri abantu bangi abatuli kuwangula omulabe
Tunagenda abatono tutwagala mulabe kwekwasa kintu kyonna ne tugende tukomawo na buwanguzi. Mbagaliza okutambula okulungi, abavuze emotoka muvuge bulungi, abawagizi tubala okuba tiimu atamaze ogifutiza. Tutwagala tubukole nnyo ddalu bano okuvuga obubi bwemunaaba mukomawo. Abasambi tubakuumye nga tubakuumirira mu mbeera ennungi, ne tubakkiriza kumulabe yenna kubayingirira, tubakuumire mu kifo kyaffe ekituufu. Mbagaliza ekisa kya Katonda kama abatambuze bulungi tukomawo n'obuwanguzi nga tuve Mawokota. Tiimu tewali tiimu gye tutatya. Naye nga bwe nkutegeezezza nti buli tiimu enegenda nga yeetegese bulungi ku mulundi guno ejja okuwangula. Amatiimu gonna amasaza gonna geetegese bulungi, naye twaliwo yeetegeka okusinga ku munne. Ku mulundi guno Kyaggwe yeetegese nnyo, era tunalaga obukodyo bwaffe Mawokota yeekaabire. Ffe Mawokota tetugitidde, tuze nga tuli bagumu era nga tuze kukima buwanguzi e Mawokota. Ate ennaku z'omwezi 28 Busiro egenda kujja ewaffe mu Kattiro era naye ejja kukaabirayo amaziga. Mbagaliza ekisa kya Katonda Mukama abakuuma. Mulundi guno ku nteekateeka yaffe ey'Ekyaggwe ku kisaawe kyaffe kya Bishop SS era nga ke Kattiro kaffe kye kisaawe kyaffe kwe tukyaliza abagenyi baffe, tukoze enteekateeka eri bannaffe abatuwagidde ennyo. Tulina abantu baffe abakukunava abatuwagidde ennyo, abatuwadde ssente bo nga tebayagala na kujja kulaba mupiira nga bajjira mu nsindikagano, bamala kola bizinesi zaabwe ne balyoka bategekedde bulungi. Tutaddewo tiketi ez'Emitwalo 30 eri oyo awulira nga ayagala kusobola kumaliriza mirimu gye alyoka ajja alaba omupiira. Tikiti eyo egula Emitwalo 30 ogenda okujja ng'akatebeko tukakuumidde awo, tewaliwo n'omu kukatuulako. Mu Emitwalo 30 akatebe okasanga kali awo. Ne tutegeka ne paakingi yo wona ogisange, emmotoka weeyingirira wonna gwasasudde Emitwalo 30, emmotoka tulina we tugikuteekera totatawaana na kusindikagana. Era tikiti ezo tuzizaddewo okusobola okuyamba bannaffe abatuvujjirira, ab'amaanyi, abatuwagidde nnyo nga batuwa ssente. Tutaddewo n'Emitwalo 20, tikiti ey'Emitwalo 20. Ate ng'eyo akatebe okasangawo naye paakingi yo togisangawo. Naye nga w'Emitwalo 30 paakingi ogisangawo ate n'akatebeko tekatuulwako okasangawo akakulindiridde. Mbagaliza ekisa kya kano omukiso gwonna tugukozese bye bimu ku makubo ge tutaddewo okulaba nga tuteekateeka okulaba nga tufuna ssente okugenderezawo ttiimu yaffe.